Abatuuze bano abasinga obungi nga bawangalira ku lubalama lw'omugga Nile mu kitundu kino baludde nga bategeeza ab'obuyinza obulabe bwe balimu naye nga mpaawo obuyambi bwe bafuna. Bano baludde nga basaba ekitongole kino okubaliyira naye nga tewali tteeka likkiriza ekitongole kino okugenda mu maaso na nteekateeka ng'eno. Kaakano gye buvuddeko ggoonya ziri mu kitundu kino zatta abaana abawerera ddala 6, ekintu ekirese obunkenke mu bantu abeeno. Mu lukuŋŋaana olw'abakubiddwa abatuuze n'abakungu b'ekitongole kya Apache Anti-Corruption Coalition, abatuuze ku kyalo kya Kale mu Apache District bakaabiridde ekitongole kya UWA okubataasa ku nsolo zino ezibalabye ennaku. Abaana bano abamu baali bava ku ssomero ate ng'abalala baali bagenze okukima amazzi ku mugga guno. Tutuuseeko mu maka g'omu ku baana abaalibwa ggoonya eno, Ochen Douglas, era nga bano baziika ngoye ze oluvannyuma lw'okubulwa omulambo gw'omwana waabwe. They say sometimes when they're burying the body of these people, they pick a piece of cloth for the late, then they put in the hole, they bury, symbolizing the late. Ono annyonnyola nti ku lunaku lumu Ochen ne banne bagenda okuwuga ku mugga Nile era wano ggoonya we yamukwatira. Banne baakanya kukuba nduulu okufuna obuyambi naye nga mpaawo era abatuuze bakuŋŋaana okulinda ggoonya eno okuwanda ebyasigalira by'omwana wabula nga na buli kati tewali kye balaba. Omusomesa w'abaana bano agamba nti abaana bangi bafiiridde mu mugga guno nga ggoonya zino zibalya mu ngeri y'emu. From last year, we lost 3 of them, and one was from P5. She was 13 years old. Then the other one was 12 years old, a child of P3 class, and the other one was also from P5, a boy of 14 years. He was also in P5. Then last year, but one, when I had not yet come here, one child also was captured from there, and they didn't get even a body. And in 2013, one also got lost from there, they didn't get the body. And in 2012, in December, one child also from P3 class, and he was 9 years old. WBS TV efunye abamu ku baakawonabo ba ggoonya zino nga banyiga ebiwundu so nga n'abandi balaga nkovu. Omukungu okuva mu UWA Gertrude Kirabo annyonnyola nti kino kivudde ku mmere ekendedde mu mazzi nga ggoonya ono yeesanga akutta abaana abazze okuwuga. Asabye abatuuze okusaba abakulembeze basembeze amazzi ga ttaapu okumpi ku byalo abaana basobole okukomya okukima amazzi ku mugga guno. Stephen Mwiri, WBS TV.